الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أتنزو الله تبارك وتعالى الله في نني متينا مجفو أقتل بكينيف تملاجن وشيو الله سبحانه وتعالى سبيغاني من بكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم تملا ngateri yo mbeera yonna nnungi mbigambo ne mubikolwa egenda tutuusawa Allah nga tuli mbaddu Allah baagamba nti kulu washrabu haniha bima aslaftum fi al-ayyamin khaliya abaddu Allah baageno gaa nti mulye munywe ngamba yoza olw'ebyo mwerekereze byabayitako mu bulamu n'eno bw'ensi omuddo okutuuka ku mbeera ey'omuyozayoza okwo ng'okuyozayoza kwa kuyingira jjana abange kugenda kubanga kwali oba kwaviira ddala ku kugoberera enjigiriza n'enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teriyo kalungi mu birungi kagenda kutuusawa Allah ng'akusiimye okujjako ngombaka yakakubuulira era teriyo bibi mbigambo ne mubikolwa okujjako ngombaka yabitwewaliza ddala nga bijja tutuusewa Allah nga tuli mbaddu abafaafaganiddwa omubaka yabitwewaliza ddala abooluganda abakkiriza namira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga twekwata ku njigiriza n'enkola Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tuteekeddwa okumanya Allah nga baatugamba nti wama alhayatu dunya illa mataa'ul ghurur abanga obulamu obw'ensi buno bwe tuliko bulamu bumpi nnyo obulamu bw'edduniya buno wallahi bulamu bumpi nnyo bonna mataa'un qalil abutuwadde okubeera nga tubuwangaalako yabukakasa kuba nti butono yabuyita la'ibu wa lahu wa zina obulamu bw'edduniya buno yaguyita muzannyo kigayaaza kwewunda watakathuru fil amwali wal awlad abaddu kuyitiriza baana abaddu kuyitiriza ssente watafakhuru bainakum abaddu nakweyagalira ku bannammwe nze nina abaana bangi nze nina ssente nnyingi naye byonna Allah yagamba nti kamathali ghaithin a'jaba al-kuffar yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'akuba ekifaananyi ku bulamu bw'edduniya buno yagamba nti bulinganga bw'olaba ebibala emisiri omuddo nga omulimi bw'anaalima ensigo ze tamanyi kyagenda kujjamu agenda okugirawo ati ng'alaba essamba amasamba gavuddeyo oba ga kasooli oba byonna beebeera alimye ng'olusuku lwonna lukutte ne lumusanyusa naye olusuku olwo wayitawo akaseera katono nnyo ne lwakamu omusana byonna empewo nejjanga ebifuuwa birerya temuli byonna empewo nejjanga ebikuŋŋuuza ebitwala Allah kyekifaananyi kye yakuba ku bulamu bw'edduniya buno yagaa nti temuli kweyagalamu katono omulimi ono essanyu afuna ttono kaseera agenda okulaba bw'ati ng'ate olusuku olwamusanyusiza banga ttono ng'omusana gulwokyezza luweddewo wama alhayatu dunya illa mataa'ul ghurur abanga obulamu bw'ensi tebulina kye buli okuggyako ekigayaaza ekitono happiness eri temporary naye buli muddu yenna Allah gwawangazze mu bulamu n'eno bukozese effectively beera ng'obukozesa kulimirwa oyiseko ebigambo ebisiimisa Allah ebiyungo byo bikozese kusiimisa Allah ebigere byo bitambulireyo Allah gy'abisuubira emikono gyo gikwate ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byasuubira okubeera nga mutuufu gyali ofunamu empeera amaaso go gatuluze ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byasiima amatu ffenna ebiyungo byaffe byonna tubeere nga tubikozesa mu mbeera y'okusiimisa ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala obulamu bw'ensi buno batuwangaala bumpi saawa yonna tugenda kubeera nga tuddizibwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala gamba surati sajida تقول يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم
malakul maut Allah subhanahu wa ta'ala je yakwasa obuvunanyizibwa tujjamu emyoyo w'okututta egenda tutuukako egenda tujjamu emyoyo naye yagamba nti oluvannyuma egenda tuzza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala Allah n'agamba nti thumma yunabbi'ukum bima amilu oluvannyuma ngenda balaga bimwakulembeza okukola mulabula eno obwensi bumwawangaala obutono ennyo ngenda balaga bimwakulembeza okukola abooluganda abakkiriza tukole ebigambo n'ebikola buli kyonna kyolaba nga kikusemeza mu maaso ga Allah kyettanire beera nga okinywererako mbufunze musomo gwaffe ogwaleero tugenda gujja ezimu ku empisa z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga Allah subhanahu wa ta'ala era bwe yamuwaana yamugamba nti wa innaka ala khulqil azim Muhammad oli ku mpisa ezisinga okubeera ez'ekika ekyawaggulu ezisinga okubeeza waggulu amakulu g'osinga empisa enkola y'omubaka Muhammad sallama oba embeera ze obulamu bwe bwonna bwali bujjidde empisa mu bigambo bye ne mu bikolwa mu bigambo bye n'ebikolwa bye bonna ng'obulamu bwe bwa mpisa omubaka teyayibwako mu mbeera za boonoonefu omubaka teyayibwako mu mbeera zonna za kujemera Allahu tabaraka wa ta'ala ng'obuwangaazi bwe bwonna zaalinga mpisa naye ng'ezimu ku mbeera ze omubaka Muhammad sallama tugenda jijja mu hadithi nga sahaba ono bwatunyumiza nga hadithi ni mu Bukhari sahaba mwita Abdullah رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابنا تجمع تنبك محمد صلى الله عليه وسلم يجمع تسب المؤمن يجمع وكفما سب المسلم عفوا يجمع تسب المسلم وكفما مسلم يجمع تفسوق ببير بونو نفو يجمع وقتاله كفر era omuddu okubeera ng'otta omusiraamu omubaka musallama yagamba nti bubeera bukafiiri kikolwa ky'obeera okoze kibeera kya bukafiiri kyenjagadde mu hadithi eno ngera bwe tugenda okutuya hadithi endala ezongera okunnyonnyola eno y'embeera y'okuvuma abaddu nga gwafuuka muze abaddu abasinga obungi wallahi ajibun kyewuunyisa kitwaliramu n'abalimu abasinga okubeera abangi nga oliwo abaasomesezza nga tavumye alabanga abaatasomesezza kitwaliramu abafumbo eri babba baabwe abakyala avuma bba n'amusesebbula abantu bonna buli omu n'atumya omukyalo n'ow'ekikaaya kyakoze bba n'omusajja gwe bavumye n'awotoka n'asirika nga tayinza kuva mu kigambo kyonna ate bwe kituuka ku mwami ate ne guyitirira abaddu bonna abasajja ne baseka omusajja ono ng'avumye maama w'abaana n'atuuka n'omuvuma ebintu ebyali badde ebyekyama oba oluusi mbeera zaabwe zawaka n'abeera ng'amuswaza omubaka sallama yatugamba hadithi eno gye tugenda okusookerako ddala nga tugenda kulaba n'endala nnyingi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ezongera okunnyonnyola empisa ey'obutavuma n'omuze omubi ogw'okuvuma yali nkola ya nabbi Muhammad sallama nga atwewaliza ddala naye kennyini tayina kyonna kye yali avumye mu buwangaazi bwe omubaka tavumangako muntu yenna omubaka tavumangako muntu yenna kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala amutenda ne aya gyensosokoonako waggulu ti wa innaka mazima ddala Muhammad ala khulqil azim oli mu mpisa ezisinga okuba ez'ekika ekya waggulu empisa z'omubaka musallama yali tamanyiddwa mu mbeera za kuvuma za kuwemula kwogera bigambo bikyafu ku lulimi lwe ate olulimi oluteneza Allah tabaraka wa ta'ala olulimi olusema Qur'an ne lubeera nga luvamu ebigambo ebikyafu bannange omubaka musallama tiyali ku mbeera efaanana bwetyo newekyo ezzambi lino ery'okuvuma omubaka musallama yalyogerako ekigambo ekinene ekyetaaga okufumitiza ennyo mu hadithi eno ya Abdallah gyatunyumiza eri mu Bukhari n'atugamba nti subbul muslim bannange omuddu yenna okuva musiraamu munne yagamba nti fusuuq bubeera bwonoonefu nga teriyo muddu alina kitendo kya bwonoonefu agenda kuyingira jjana amakulu omuddu yenna avuma omusiraamu nabbi Muhammad sallama atugambye nti omuddu oyo kibeera kitendo kyayina eky'obwonoonefu ate n'agamba nti waqitaaluhu ate bw'amutta oba omuddu yenna bwatta omusiraamu yagamba nti kufur bubeera bukafiiri abeera ayina ekitendo ky'obukafiiri obukendeevu mu imaani ye kyova olaba era nga bwe kijja mu hadithi endala newankubadde sinyabadde njagala okukoonako obulogazi omukka katono omuntu yenna bwatta omuntu mu shariya y'obusiraamu omuntu oyo naye abeera alamulwa kubeera ngattibwa naddala ng'amutte ng'agenderedde era ng'ensonga emuttisiza nga
teri shar si nga mukulamula okw'obusiraamu nga muntu abadde tasaanira bighairi alhaq abadde tasaanira kubeera nga attibwa. nawe kikyo tuddeyo ku musomo gwaffe gwe mbadde njagala olwayo ogw'embeera y'okuvuma bannange tubeere nga twewalira ddala okubeera nga tuvuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuwaza okubeera nga tuvuma. hadith endala ya Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma sahaba ono Allah subhanahu wa ta'ala asime ku bombiri ono Abdullah ne mutabani we Amr Abdullah mutabani wa Amr sahaba ono era naye atunyumiza n'atugamba nti rafa'ahu qala sahaba ono atugamba hadithi omubaka musallama yagamba nti subbu almuslim omuddu yenna yagala okufaananamu n'eri mu ntandikwa naye enkomerero eyawukana yagamba nti omuddu yenna avuma omusiraamu omuntu yenna okuvuma omusiraamu yagamba nti kalmushrifi ala alhalaka aba akutte ekkubo lyakuzikirira. omuntu yenna okuvuma omusiraamu oba okuvuma omusiraamu munne aba akutte ekkubo lyakuzikirira. bannange mbeewaza nga nange neewaza omwoyo gwange okubeera nga tubeera mu baddu abavuma bannaffe aboogera ku bannaffe oba aboogera mu mbeera yonna ey'ebba nakuwaza mulimu okujereegerera mulimu okuvuma abaddu abalala boogera ddala ebigambo ng'ekigambo kyayogedde wallahi kinene nnyo kwega buli ali waali neyeekanga naye nga yakyogedde teyeekanze. kyali mu jahiliya aba jahal ne banne bakafiiri banne abaagana okukkiriza omubaka musallama emu ku nkola yaabwe baawenduyanga omubaka Muhammad sallama avuka abaali abawemuzi abavuka abaali abavumi ne bajja ne bavuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye hadithi ez'enjawulo nga ziraga nti omubaka bajja nga ne bamuvuma nga incidence emu in fact hadithi endala era naye kyetuyinza okugjamu ekyokuyiga omusajja lumu bajja ne bavuma omubaka sallama nga Aisha radhiyallahu anha atudde n'omubaka omusajja n'ava eri n'ajja n'atandika okuvuma nabbi n'amuvuma nabbi n'asirika n'afunuma n'atunula omusajja ono omusajja n'avuma Aisha radhiyallahu anha maama waffe oyo omulungi ebigambo agenda okulanga biyitiridde tayinza kugumiikiriza nga bava omubaka aba ayagala okwogera bw'ati okuzzaayo naye azzeeyo omuliro amuwe omubaka n'akwata bagamba riwaya emugamba nti nabbi yakwata ku mumwa gwa Aisha ng'alaba atandika okwogera n'amukwata omumwa omulundi gumuvu mu mbeera y'okubeera nga amusirisa Aisha radhiyallahu anha n'agamba omubaka nti wange omubaka omusajja azze n'akuvuma omusajja ali mu kuvuma ate nze ngezaako muddiza naye ate onziyiza baga nti omusajja ono yavuma n'avuma nabbi n'akaseera akawera naye nga nabbi asirise nga tamuddamu kigambo na kimu nga tetunaba kweyongerayo ffe twerowoozeeko ffe tufaanana tutya ebigambo biwanyisiganya kiba ekyoli kyakuvuma tekinnaba kutuukako nga naye wazizzaayo dda ne bisinganya abaffe tukoppe enkola ya nabbi Muhammad sallama omuddu akuvuma omutunuulire omulekere Allahu tabaraka wa taala nga bwe tugenda okukiraba omuddu yenna yeerekereza nga bamuvumye n'osirika n'otazzaayo n'otunya butunuulizi wabula omuddu onobeera nga omulekedde Allah ebibala weebiri era empeera Allah subhanahu wa ta'ala zagenda okuwa weeziri naye omubaka sallama omusajja ono n'ayogera ebigambo byamuvuma ng'amuvuma mukkakkanya nabbi n'amugamba nti wa iyaaka kyokka kye yamuddamu Aisha radhiyallahu anha agenda okola nga tekimala n'ayagala abeere oba oliawo nga naye ayoliko omusajja ono amuddamu naye nabbi n'aziza Aisha radhiyallahu anha naye ng'ali mbeera ya busungu Aisha aba ayagala okuddamu omusajja ono nabbi n'amukwata ku mumwa ng'amuziyiza okubeera nga addamu omusajja ono ng'ebigambo ebikyafu bakoze ki byayogedde naye Aisha radhiyallahu anha agamba omubaka mu mbeera y'okubeera nga respondinga ku musajja ono nabbi n'agamba Aisha gwe towulidde kye mmuzeemu mugambe nti wa iyaaka naawe bw'otyo kyokka nabbi kye yamuddamu yamugamba nti naawe bw'otyo namugamba nti Aisha towulidde ezo kye mmuzeemu oluvannyuma Aisha radhiyallahu anha n'abeera nga yasirika teyazzaako kigambo kyonna nabwe kikyo kyenjagaddemu nti ezimu ku mpisa oba enkola ya nabbi sallama yali musajja wallahi atamanyiddwa mu mbeera za kuvuma
naye zigubadde mulembe guno nga buli muwalimu akwata akazindaalo ayolekera munne, akwata akazindaalo afuna akakisa ku media, afuna akakisa ku WhatsApp, afuna akakisa kubeera kwolekeza musiraamu munno n'amusesebbula n'amukkakkanya, naye nga wallahi omusajja gwavuma ayina abaana, gwavuma ayina abakyala, ayina bassezaalabe, ayina n'amukkakkanya ayina abayizi be. Nabushe bannange omuddu gwe tujjako erimu eno yonna abawalimu bonna erimu gye basoma ye mbaka Muhammad sallama, tukoppe n'empisa ze, tuleme kukoppa bukoppi hadiisi ze, tuleme kukoppa bukoppi nyambala ye, tuleme kukoppa bukoppi kusomesa kwe, wabula tukoppe n'empisa ze ez'obuntu ze yali ayina. Yali muwalimu eyali atavuma, yali daa'i yali atavuma, yali musomesa yali asomesa naye nga tamanyiddwa mu mbeera za kubeera nga ayinayo ekitonde kyonna kyeyali avumye. Hatta wallahi yeewuunyisa omubaka sallama kakubeera okuvuma emmere, la hawla wala quwwata illa billah, kakubeera okuvuma emmere. Aisha era ayongera otunyumiza n'atugamba nti omubaka bwe twamutegekeranga emmere bwe yayagalanga ogirya yagiryanga, walinga tagireka tarakahu, yalinga agireka, bwe yalinga tajyagadde yalinga agireka, naye omubaka teyavuma ku mmere era naye n'abeera nga akitwewaza okubeera nga tuvuma emmere. Omubaka waatavumidde emmere etagenda muddamu olwo ate yalivumye omuntu eyali muzzeemu. Batyo omubaka ze zaali embeera ze. Omubaka teyavuma, kakubeera okuvuma ekisolo oba mbuzi oba nti oba omubaka tamanyiddwa mu mbeera ze za kuvuma. Wallahi omubaka tavumanga ku muntu yenna. Nabushe bannanga abooluganda abakkiriza embeera eyo tugyongere mu mbeera zaffe ey'okubeera nga tuwaliye ddala okuvuma baganda baffe, okuvuma ebitonde, okuvuma ekintu kyonna ky'obeera ovumye. Hadiisi endala eno yo tugirabye eya Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, atugambye nti omubaka musallama yagamba nti subbul muslim, omuddu ono omuntu yenna yagamba nti okuvuma omusiraamu kalmushrifi ala alhalaka, kubeeranga muddu kukwata kkubo lyakuzikirira. Amakulu omuntu avuma omusiraamu abeera azikiridde. Hadiisi eyo eri mu Tabarani ne Jami'u as-Saghir, Sahih al-Jami'u as-Saghir, hadithi eyo mweri. Hadithi endala era ekwatagana ku nsonga eyo, sahaba gwe bayita Iyad ibn Himar radiyallahu anhu, Allah asime ku ye, agamba nti qala qultu ya nabiyullah. Sahaba ono gwe bayita Iyad ibn Himar radiyallahu anhu agamba nti qultu, nze kennyini amakulu sahaba ono agamba nti qultu ya nabiyullah, nagamba wange omubaka wa Allah, arrajul min qawmi. Sahaba ono agamba omubaka nagamba nti waliwo omusajja mu bantu bange, rather oba mu bantu b'ekika kyange oba mu bantu b'empangaala nabo. Omusajja oyo yashtimni, omusajja oyo anvuma. Agambe nti arrajul min qawmi, owange omubaka wa Allah, waliwo omusajja oba waliwo omuntu mu bantu bange oba abantu b'empangaala nabo oba b'ekika kyange, naye omusajja oyo yashtimni, anvuma, wahuwa duni, ate ekirala omusajja ono munafu musobola, munafu nnyo mwesobolera. Olwo sahaba n'abuuza nti afa antaqimuhu minhu, owange omubaka omusajja ono mbeere nga nkola revenge ku ye, mwesasuze amakulu nange mmuvume. La hawla wala quwwata illa billah. Omusajja abuuza omubaka nti owange omubaka, nina omuntu anvuma mu bantu bange mu kika kyange oba abantu b'empangaala nabo, naye ng'ate musajja nno bw'omulaba, musajja luyongo, musajja ali awo, musajja munafu nnyo. Omusajja ono abuuza omubaka nti omusajja ono mbunafu bwe ate mwesobolera, abange omubaka omusajja ono nange mwesasuze. Baga nti faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, omubaka sallama n'abeera nga amuddamu mu mbeera y'okubeera nga amulungamya ku ekyo kyamubuuzizza, n'amugamba nti almustabbaani shayatini, almustabbaani yagamba nti shaytaani yatahataraani ويتكاذبان. hadithi erimu Ibn Hibbani. Omubaka musallama omusajja amusaba oba amubuuza nti nange omusajja ono mbeere nga mwesasuza. Omubaka n'amuddamu n'amugamba nti abaddu babiri singa bavumagana
abantu babiri ababeera bavumagana yagamba nti babanga sheitaani ebbiri buli omu ng'esojja ginne waayo sheitaani ebbiri nga buli omu esojja ginne waayo buli omu insultinga ginne waayo era ng'ekoola ginne waayo eri obulimba kikulaga zambi oba embeera z'omuntu eyemanyiza okubeera ng'avuma bannange tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'attaasa omuze guno wali abaddu abatambulirako mu bidduka omuddu la hawla wa quwwata illa billah n'ayisaamu omutwe n'akanyugira owa bodaboda ekigambo n'ayisaamu omutwe mu takisi n'avuma ono gwe gyayo ekimotoka kyo ereredde n'akubawo ekigambawo ekirala ekinene abalala bo ku baana ng'era bwe togenda okiraba abalala bo bannange okuvuma okw'embeera zonna kuvumirwa era bakutwewaza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabasha abooluganda abakkiriza okuvuma si nkola era njigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi endala subira gye mbamaliriza nayo ku klipu yaffe eneesoose صحابي راوية عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجانت مزمدلا أنبك محمد صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر يجامع تيجمع كما زام بأمانه لا حول ولا قوة إلا بالله نبي يجامع مزمدلا أجمع كما زام بأمانه يجامع شتم الرجل والديه يجامع يمد oba ye muntu yenna omusajja yenna okuvuma bakadde be la hawla wala quwwata illa billah basahaba kyazitowa nga bakakasiza ddala omuddu akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero ddala mu butuufu ayinza okuvuma bazadde be Allah yatugamba tuwasayna al insana biwalidayhi ihsana mudala yatugamba husna adeeta enkolagana gyayagala omwana wangale n'omuzadde okubeera nga tuwangaala nabo Allah natuka n'otugamba nti fala taqul lahuma uffin tobeekanyanga wadde ogamba nti naye maama ekyo kyokka kinene mu maaso ga Allah ate bwe kituuka kumuvuma basahaba balowooza oba oli awo ebintu bingi qaalu basahaba namugamba nti ya rasulallah owange omubaka wa Allah namugamba omubaka wa Allah hal yashtimu arrajul walidayhi aba omubaka wa Allah omusajja oba omuntu asobola okuvuma bakadde be kisoboka kitya basaba ku imaani n'obukkiriza balina n'obugonvu mu mateeka ga Allah n'okulowooza ennyo ku nsalosalo za Allah wallahi balabira ddala nga kizitowa omuddu okuvuma bazadde be oba okuvuma muzadde we nomugamba nti Allah mbaka gaye nti basaba ne hadithi gamba basaba ne bagamba mbaka de hal yashtim ar-rajul walidayhi mbaka kisoboka kitya omuntu okubeera nga avuma oba omuntu asobola okuvuma bakadde be qala nabbi nagamba nti na'am omuntu asobola okuvuma bakadde be nagamba nti yasubbu aba ar-rajul avuma taata w'omuntu kasovuma taata w'omuntu omuntu yenna singa ovuma muzadde w'omuntu nagamba nti fayasubbu abaahu omuntu ono singa ovuma taata w'omuntu kikyusibwa ekivuma ekyo ky'ovumye taata w'omuntu n'obanga avumye taatawo nagamba nti weyasubbu ummahu ate bw'ovuma maama w'omuntu fayasubbu umma abalibwanga avumye maama abaabulibwanga avumye maama we embeera eno eri nnyo ne mu bazadde ayinza okwolekeza ekigambo ekinene n'agamba mutabani we nga bw'olaba omuntu ayinza okugamba nti obusiru bwa kitaawo ono mwana gw'avumye amuvumye naye nga avumye taata we amakulu atenze taata w'omwana ono obusiru era obusiru buno bwatenze n'omwana ono amakulu bulinga obwa kitaawe ekintu ekyo wallahi abazadde bangi bakikozesa nnyo naddala mu kuvuma naddala abalina embeera omuzoogo omubi ogw'okuvuma abaana naye obujulizi mu hadithi eno eri muslim kikyusibwa ekivuma ekyo ky'ovumye omwana ono ng'omuvumye taata we oba omuzadde taata ono n'avamu ekigambo nti olinga maama wa akola bw'ati kyokka nno gwavuma
yamuzaalira abaana abo oba ekivumo kyavuma naye nga yeesembezza maama w'abaana be ate mukazi we embeera efaanana bwetyo etasaana mu basiraamu ekivumo ekyo kikyusibwa omusajja ono n'obalibwanga era obalibwanga si n'obalibwanga bal n'obalibwanga ddala kikakafu oba ovumye maama wo era owandiikibwako nga avumye maama wo bwe kituuka ku baddu nga bafunyemu obutategeeragana ba mikwano ekivumu n'avuma ngazza ku maama n'avuma ngazza ku taata ezzambi lyennyini lyofuna obalibwanga avumye maama wo yennyini oba obalibwanga avumye taata we yennyini newekyo hadithi bwe ziti n'endala ezifaanana zitwewaza okubeera nga tuvuma bannanga okuvuma si nkola era si enjigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabbi teyavumako kintu kyonna nabbi yatwewaza okuvuma ng'obujulizi bwe tubulabye okuvuma omubaka ye kennyini teyavuma ku muntu yenna era n'atwewaza ezzambi ly'okubeera nga tuvuma abooluganda abakkiriza mbufunze bwe bityo omusomo gwaffe bwe gufaananye nga gukwata ku mpisa ezimu ku mpisa za nabbi yali musajja eyali akuuma olulimi lwe nga talukozesa kunakuwaza balala naddala nga bwe tulabye omuze guno omubi ogukyasa ennyo abalala abayimba nnyimba naye ng'ayimba avuma abantu omulala abalala bo bannange abawalimu irimu tegenda kutegeerekeka na kuvuma kuba irimu y'omubaka era tetegeerekeka na kuvuma kwe kungi wabula irimu y'omubaka yategeerekeka nasengeka ennungi yasenkamu ebigambo bye ate bil hikma yatugamba nti wal maw'izatu alhasana n'ebigambo ebirungi naye kyabuluganda abakkiriza neekesa omwoyo gwange nammwe nga mbeekesa okubeera nga tuli mbaddu abavuma twewalire ddala embeera efaanana bweti ngambye abaddu abali ku bidduka baganda baffe abavuga boodabooda ayinza okusibira ku muntu ng'abadde amukoonye kale tamukoonye naye amaliriza amutisse ekigambo ekinene ge n'akubawo ekigambo nga kizito abalala bo abaana ab'emipiira nga bwatyo abalala bo bannabyabufuzi ne beewemula ne beevuma naye nga basajja bakulu balina abaana balina abakyala balina basezala be babalaba ku midiya ne beevuma ono n'avuma ono n'amuddiza ono n'amuddiza ono n'amuddiza abako abaana bonna ne balaba taata nga bwali omuyitirivu okumuggola agagambo agabi ng'agoolekeza abantu abalala ne bwe kityo ensonga y'okuvuma eno omubaka agivumiridde ne Allah subhanahu wa ta'ala olaba yatuuka otugamba nti wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighayri an Allah yatuuka n'otugamba nti temuvumanga bikatonda temuvumanga bakatonda baabo abo bebasinza temuvumanga ebyo byonna abo bebasinza mu kifo ky'okusinza Allah fayasubbu Allah bajja kuvuma Allah nabo bennyini bajja kuvuma Allah mu mbeera zaabwe ez'obukendeevu mu butamanya temuvumanga Allah yetawaana masana mugalo yetawaana bakatonda baabwe oba byonna byebasinza bibatwalanga katonda ate nga bakikola mu bukyamu Allah yetabiwaana nti birungi wabula yali atwekesa kuba nti yembeera ate yinza okuviirako bo bali okubeera nga bavuma Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa oba okuvuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyova leero yali atukubiriza okukola ddaawa ku bantu abo abatali mu mbeera efaanana bwetyo oba abatali mu mbeera ya bukkiriza abali mu mbeera efaanana bwetyo ey'obubuyabuya ey'obubuze Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ud'u ila sabili rabbika bil hikma abantu bamubakowoole bajje mubagase okujja eri obusiraamu oba kowoole eri ekkubo lya Allah yagamba nti bil hikma n'amagezi n'obwongo obulungi n'obwongo sengeka ebigambo byosengejja nagamba nti wal maw'izatu alhasana era mubeerenga mukozesa ebigambo ebirungi era mubeera mukaayana nabo yagamba nti era mubeerenga mukaayana nabo era mu mbeera ennungi etali mu kuvuma nabakityo abooluganda abakkiriza bonna bujulizi obuli mu Qur'an ne mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'atwewaza omuze guno ogukyasa ennyo abalala bo basindika message nga zivuma newonaaba toyatudde nga message gy'oweereza munno mu inbox ye omuweereza omuvuma oba omuweereza ku ssimu ye oba balibwanga avumye era ofuna
ebitendo bino oba oliawo bukkiriza buba n'ebitendo bino buba bukendeevu mu mbeera efaanana bweti nga hadithi zetwakulembeza okulaba nabbi yatugambye nti omuddu okuva musiraamu munne nti bubeera bwononefu hadithi enda nabbi natugamba nti omusiraamu okuva musiraamu munne kkubo lyakuzikirira bingi nabbi natugamba hadithi endala nagamba nti omuddu yonna okuva munne singa magana abiri yagamba nti babanga shaitaani bbiri eziddawo nga buli omu esojja ginnewaayo era ng'ekoola ginnewaayo eri embeera z'obulimba n'obujulizi obulala era obuzimu hadithi eno nga nabbi atwewaza okubeera ntuvuma nti buli woovuma omuntu naddala in particular omuvumye mu mbeera ya kukkakkanya muzadde we obalibwanga naawe akkakkanyiza ng'avumye ng'avvodde ng'atyobodde bazadde bo ababiri omu ku bo gw'obeera ovumye ng'oyolekeza ekivumo ekyo eri muganda wo yenna omusiraamu nabwe kityo omubaka atuwazizza ne Allah subhanahu wa ta'ala obujulizi obutono bwe tukonyeeko mu Qur'ani mu aya eyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubitegeera n'obbissa mu nkola era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe byonna bye tuzze tusobya ku nnimi zaffe mu mbeera y'okuvuma mu mbeera y'okukkakkanya ffenna Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe ffenna tusobya Allah ffenna ennimi zaffe ziwaba naye yagamba nti omusobya asinga okubeera omulungi omusobya eyeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ategeera ezzambire neyeenenya ate walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun tebalemera ku mazambi gaabwe nga bamaze okugategeera nti mazambi temunnanga okuvuma kibi zambi omuddu tayinza kulemera ku zambi lya kuvuma ng'akitegedde nti zambi wabula alyesambira ddala neyeenenyeza Allah tabaraka wa ta'ala bitawbatan nasuha n'olwenenya olwannamaddala ekyabooluganda abakkiriza mbasaba tukuume ennimi zaffe mbasaba tubeere nga twewala ekigambo kyonna kyoyinza okwogera nga kikkakkanya musiraamu munno mu mbeera y'omuvuma abalala bavuma abaana bawulira naye nga si nkola era sinjiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo byange tebijja kusingakaawo ebisobe mu byo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ansonyiwe n'ebirongoose nsaba nze naawe awuliriza ffenna Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwaamu obulungi subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh